Sebo neyanziza nnyo Sebo zikiriza mbuuze kuba nsindika mu palamenti abantu b'Essemuto mbalamusizaako nnyo abeekapeeka Nakaseke Kaasangombe mwebale okukola enkuba etonnya biseera byakwekalakasa mu nnimiro lweggulo bw'ogenda mu politics mu by'okununula eggwanga mu liberation ku makya baako ne kookola liberation ejja kuba etambula. Njagala kukulisaayo nnyo betwabadde nabo nga twaniriza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mu bulemeezi waffe e Luweero. Tukulisaayo nnyo Your Excellency ne ttiimu eyabaddewo naye ate nga sinna kukulisaayo nkulisaayo nnyo mwenna bwe twabadde nabo mu kuziika Mugambwa. Mujjukira Mugambwa gwe baalaga ennyo wano ku mawulire gurupu y'abasaatuusi gwe yakoonera ennyumba y'Essemuto n'etwala ettaka lye. Yafudde masiikini yafiiridde mu kazigo wano e Kagoma ne tumuziika ku bijja by'abajjajjaabe mu Kikonde Essemuto. N'olwekyo abantu baffe olutalo lw'ettaka lukyali lunene nnyo ku gurupu z'abasaatuusi naddala mu bitundu byaffe bye bayita Kato Kolido. Teweebaka, tolina kuba na kisa, bano kye beetaaga bakimanyi, beetaaga abantu baffe abasinga nga muli landless. Sebo njagala kusaasirako ennyo Chairman Mutibwa yanzijukiza ow'Ekibaale ne Mwami Kiguno Nakaseeta. Waliwo omusuubuzi waffe bamubbyeko loole y'emmwanyi awo ettimu n'ekiro ewaffe mu Nakaseke naddala mu Kaasangombe obubbi bungi loole y'emmwanyi bazze ne bagitikka awo mumanyiwo ettimuna mu maaso ga Muguluma ne bagitikka ne bagitwala ewaffe ebisolo tebakyalunda abantu so abantu baffe mubeere vigilanti mu mbeera egenda maaso. Nkulisaayo nnyo President Kyagulanyi mbadde kulisaayo mu lutabaalo lwe twabaddemu n'abaana ba People Power naddala betuyita ba foot soldiers. I salute you omulimu gwe mwakoze. Abamu babadde balabanga ekibiina kya Nuupu nga bakiyita simanyi abo bono n'ebintu bahuliganizi n'endowooza mwalabye discipline ba foot soldiers gye balina okukuuma emirembe gye mwabadde mu Luweero gye mwabadde mu Mbalala ab'Embalala agandi mwebale kwaniriza mwana wammwe ab'Ekabaale agandi mwebale kwaniriza mwana wammwe ab'Ebusiya ab'Arua timu zonna mu Eastern Uganda yonna omukulembeze waffe ab'Ebunyolo mwebale nnyo mwebalire ddala. Abamu babadde nga boogera abo bahuliganizi n'endowooza mwale naye njagala kusaba ab'ebyokwerinda ndabye mukulu Enanga oyogera naye tonnayogerako ku musajja wa Pisto ono yabadde alinaanye President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ndaba muleeta ebibooziboozi byammwe bino eby'okubalaata ng'abali ku malwa era ne statement gye yakoze nti waliwo abaagala okumutemula. Take it serious. Temuleeta wano genocide. Abamu muyinza okulowooza nti muli seefu nti abalamu mujja bakuumira obulamu bwabwe ku bunkenke mbumwe famire zammwe ziri so special abala balina okubeera makomera. Mukulu Enanga jjukira ne banno nawe afande nkujjukiza tulina abaana baffe aba Nuupu abajjudde makomera ekitalya makomera Nakasongola ne makomera g'eggwanga naye ng'ekibalangisa kuwagira President Robert Kyagulanyi Ssentamu. N'olwekyo tukusaba mukulu Museveni ne banno abatufudde momboze mu nsi yaffe abatufudde nti mwe muli special nti ffe tulina kubeera makomera kutemulwa oba kuba ku bunkenke abaana abo bateebwe mu budde buno. Era njagala kwongera okusaba message yavudde e Luweero gitwale nga nkulu. Abantu baffe ababbibwako ettaka groups z'abantu bamwe bwe muwadde ssente okusengula abantu baffe mu ttaka across Buganda and Uganda. Ettaka lyaffe kigenda kuba kikulu nnyo era ndowooza wawulidde gwe twakwasa tukulembera His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba kafuuwe obwakabaka bwamwe bwe mulowooza okuteeka ku ttaka ly'abajjajjaffe. Yes, gwe twakwasa okutukulembera naawe okukulembera se mukama wange era ku kagundi ke kamu k'ensembe. Nawulidde mwogera bingi yegundi yemu eyo gyendimu era ya security. Nawulidde mwogera bingi nti waliwo ababasosola. Faawo twayitawo dda kubanga mwekweka mu tribalism. Wano tewaliwo gwe baali bagobye nti olw'okuba oli munyankole mwaba practicinga tribalism zammwe nepotism ffe twogerako byogere
era oba muli basajja mufulumye list y'aba DPCs mu Uganda, mufulumye list y'abakawo mawulire ga government, mufulumye abakulira ebitongole bya government be bayita authorities nga owulira UCDA, Uganda Coffee Development Authority, NEMA, National Environmental Management Authority, Uganda Revenue Authority, ezo authorities omufulumye list abaziriko. N'olwekyo faawo twayitawo dda kuba tukimanyi nti nabo bemuwa emirimu olwagulizamwe. Yes, ze tulimu kubanga tuli mu biro si bya bulijjo. Ffe twabagamba, ffe twayitawo dda mu tribalism, nepotism kuba tukimanyi nti ewuzibu Abanyarwanda bwe bayitamu, Abaganda, Abakyoli, Abalango oba Banyankole, ffenna tulwanira Uganda nnungi. So bwe twogera ku kakundi ka mwami Museveni akagabenye ensi yaffe ne mutwala obugagga bw'eggwanga, ne gwe mwagala gwe musonga mwattibwe, gwe mwagala gwe musonga mwabe mukomera, ekyo tekitegeeza tribalism. Ekyo tukigamba naddala buno obubinjabinja obujja okutwawulayawula. Abanyarwanda temuze ku mulembe gwa Museveni ng'abamu bwe baagala obbasiriwaza. Museveni abasanga wano nga mukola jammwe, era tewali yali abalumbye. Waliwo akasajja akamukenda bakagenda ennaku ezo kadde kavuma ne Katikkiro Mayiga nga kagenda keefuula mbu ke kalwanirira Abanyarwanda. Abanyarwanda musajja gwe abasanga wano bw'oba olina byonoonya mu gavumenti si gwe oyogerera Abanyarwanda. Ate bw'olaba nga ggwe nga bakunyigiriza wano w'oli eggwanga ggazi osobola okunoonya ekibanja ewalala n'ova we bakususula. Ssebo byo ntandise nabyo kubanga wano waliwo obukyayi bwe batutaddemu okusobola okutwawulayawula kubanga omanyi ekigendwa ky'abasajja no bakozesa divide and rule. Ate olwaleero tubagamba tulaba bamagama bonna badde no bali ku tensioni y'amaanyi ekyabadde Luweero ne baminisita tebategedde byabaddeko, bonna bali ku byeruweero boogera bino boogera biri. Oyinza n'okulowooza nti gavumenti egudde. Twagala okubaawo assurance. Ffe tetutunuulira 2026 yammwe, tubanja buwanguzi bwaffe bwe twawa Kyagulanyi. Ne bw'obeera n'ennyota nga myufu olaba oli wa kitalo nnyo, we are looking at our victory. Ekyo tubagamba era ssebo kye twabadde Luweero kuba ssebo lwakino ntandise nakyo ebyo ojja kubyogera nenze nkugamba ssebo ebyo ojja kubyogera gye bijja nenze ssebo mbadde nkugamba nga kyengezaako okunnyonnyola. Tubadde tuwulira puleesa nnene. Bannaffe abamu bwanywa ku sigala bwe banywa omwenge n'abatagunywa batuli bubi ekyabadde Luweero. Twabagamba ate mu abaawangula okulonda lwaki mupanikinga? Why are you panicking? Era twagala kwebaza nnyo officers and men in uniform, aba UPDF, aba Uganda Police Force, abakuumye empisa. Ono Kyagulanyi muna Uganda. Kwate mu ngalo January abogerera. Ono ayogerera kakundi kabali abatubonyabonya. Ono tayogerera bonna kubono na munoonya ne mugamba nti lwaki abasirikale basula bwina abapolisi. Twabawa ssente zaabwe mu parliament, abasirikale babongeze ssente zaabwe, abapolisi basula nga bagwira, abamagye basula nga abagwira. Bano batunuulira kakundi kali akawamba ensi yaffe. Osagala kumugamba webita mu basirikale baffe abimanyi naye tasobola kuyogera. Kakati ekigambo terrorism tubo mututula ne tuseka nga babibatadde. Omanyi bana abasajja bazibu nnyo bw'oba toli mugezi kubeetegereza bakusiriwaza mu mbeera nnengi. Nasooka kubalaba mu Arua nga bagamba Kyagulanyi abadde n'emmundu. Kati olw'okuba buli balaba omuntu avaayo okusemberera abantu okubannyonnyola, they panic. Bakuumidde bannansi mu butamanya okubaavuwaza obugagga bwabwe bwonna ne babutwala, bo ne bateekawo ka section kaabwe akatono nnyo ke kalina okuba akagagga, ke kalina okuba mu politics, ke kalina okutegeera. Badidde n'abaasoma betwayitanga ba elites bonna babaggyeko obwongo bwabwe. Kati nasooka kubalaba Arua nze okwetegereza abasajja bano ne mmanya nti bano abasajja bano si bangu. Nga si bo bagamba mu Kyagulanyi abadde n'emmundu era kimanyi biki, buli asemberera obuyinza nga banoonya ekiboozibozi kye bakuteekako ezo okukuumira mu kkomera oba okuggyawo obulamu bwo. Ne tubagaa nti naye omusajja ono nga takwatangako ku mmundu. Basooka biboozibozi, ono omuyimbi tajja kutufuga. Ne tubagaa nti nedda, ono agenda kubafugira ddala kubanga olaba tufuga abaali mu busa bw'ente, abaali batamanyi nansi bwetambula ne tubawa mandate. Naye ate ono omuyimbi ali international recognize amanyi eggwanga bwe litambula n'ayimba n'ennyimba ne muzizinira nako. Kati ne bavaako n'ebiboozi ebyo. Kati bwe byagenda Arua
ne babagamba nti ha omusajja ono kagenze naaluwa obwakabaka bwammwe bwe mwagala okuteeka wano buwedde ne bagenda ebyamuyitako ebyambuliko mwabiraba bwe bafoosinga omusajja yali nnyini wooteeri agambe mbusimanyi mbu Kyagulanyi aleese emmundu ne tulaba gurupu z'abasajja abakulu mbu bano bakubye emotoka ya Museveni ono n'avuga kigguleda n'akireeta ewala emotoka ya Museveni agitomere ono n'agikuba ejjinja n'eyiika tubatunuuliranga ebiboozi byabwe kubanga what they do they keep you in fear kati kyenkubuulira bye bino ebiboozi byabwe batwala wali gundi bwabwe obwo osimanyi buno bufaya wakisini awagira bonna ne bayimirira wali busimanyi bomu yine eri wano ne bayimirira wali eri gwe lwaki mutabani wa Museveni bw'abadde atambula okwetoloola eggwanga tewabaddeewo mboozi za bomu no gwe nkubuuza yanti nkubuuza nkugamba gwe wuliriza ebigambo bya bino byange sebo byange lwaki mutabani wa Museveni bw'abadde atambula okwetoloola eggwanga tewabaddeewo bomu era tewabaddeewo threat lwaki President Robert Kyagulanyi bw'atandise okutambula omutandika okulaba bomu bwe nawe nkugamba kubanga yuwe Ugandan mumanyi bagenda ne balowoozesa nti bano these people are very special they own this country bye balowooza bye mulina okutambulirako n'olwekyo tujja kutemula tujja kuteeka mu kkomera ne bakumira ku bunkenke bambi mwenna bannyiniisi ne mubeera ku bunkenke kuba mubalaba bonna twagala kubagamba njagala kuwulira I am yet to be convinced nze nakiraba nkugambye gwali olabye gwe bayita terrorist ojja obuuze ku basajja aba Eastern Kenya kye bayita terrorist nze lwaki sikkiriza olunaku lumu nali mu palamenti eyo omusajja omu najja n'agamba mu palamenti eno omutwe gw'omwana gwe baleese omutwe gw'omwana okumanya these people evil a head of a kid ne bagireeta mu palamenti waliwo omusirikale omwe tumubuuza omutwe gwono guyiseewa walezeeyo kulira ku y'omutwe ogwo kakati wali ku palamenti ya Uganda wali abasirikale abangi ennyo ne kamera tuba tubyawo nga waliwo bomu ezivuze nti bomu zivuze kiki ekigenda mu maaso nti bomu simanyizize wano waliwo omutujju ayagala otutwala era bano baba tebatutaasiza kakati bwe netegereza nnyo nze nva mu Lwero Triangle ewaffe n'emabegakaawe Ssemuto waliwo bomu ezaabwatuka era ffe abava mu Lwero Triangle tuli banjawulo nnyo ensonga lwaki olaba buli mukulembeze ajjako e Lwero Triangle ne tukuteekako emikono bano bakajajjata batandika okukankana bonna ng'obalaba buli omu abuuza batugenze kakati ffe abava e Lwero Triangle tulina bye twetegereza netugamba omusaayi gwaffe oguleeta abakulembeze era bwe tukugamba genda ofuga oba ojja fuga kati tulina bye twetegereze tugamba bano babazaaki why bomb sat now who buys their ideas kubanga kati tetukyayawula mwogezi wa kakundi KNRM na mwogezi wa polisi na maje they are all NRMized era ebirowoozo byabwe bonna omubuuza gw'oyogerera ggwanga oli mu kyambalo kya ggwanga nkulaba you are not very special Ugandan like me naye gwe tukuwa omusaala ne tukuwa authority ojja otwogere oyogerera kibiina ky'NRM oba oyogerera ggwanga gwoli atandika okugamba waliwo bomu waliwo ki nabadde njagala wa poliisi emphasis gy'ateeka ku bomu agiteeke ne kubakwata pisto nga tutambula wawuliddeyo ayogera ku pisto ezo zebawa ne batubalaga n'ebifaananyi kuba bulijjo batera okuba luli ku mulembe gwa Jeno Kalekyezi Kayihura luli ku mulembe gwa Jeno Kyemaliza nakyo ku mulembe gwa Jeno Kalekyezi Kayihura bakubanga obufaananyi bukatuuni mu gundi mu mawulire mbu kimanyi terarisi yabadde afaanana bw'ati babulabanga mu gundi ne babuweereza kakati nze ku mulundi guno bw'ojja wabaddewo bomu ebwatuka simanyi mwekuume yes nse nkitwala kubanga ene threat yonna especially now kuba bwe ndaba omukulembeze eggwanga naye nga bamutambuliza mu kigundi ng'eky'emberenge gyalagane ku birthday oba wakirabye ekiringa eky'emberenge ku birthday nga byape birthday naye nga ali mu kiri nange nsooka neneekengera bwe bava ne baleeta ebiboozibozi Uganda is safe from border to border nomugati if Uganda is safe from border to border ate atukulembera ng'ali mu kimugundi ng'eky'emberenge kati n'olwekyo ssebo mukama wange nze sigaana kugwe wuliriza ssebo simala sigaana gwe okumanya nti bomu gyeziri naye nze nganze Luttamaguzi bomu zino ezijja nga his excellence gwe twawa okulembeze Kyagulanyi Ssentamu atambula ezo ziri subjected to scrutiny
era tolowooza nti ebibooziboozi byoba ojja okumbuulira kuba bakutumye nti byonna nja kubitwala mba legisireta ekinfuula legisireta kubeera sekanyolya kulengera balala gye batalengera kulengera omubaka we Nakaseke South kuwulira n'abalala balala bali mu mboozi n'alabye ku babaka abamu ba palamenti nga babuusabuusa bbomu nga bagasimayi bbomu zeetega zitya zeziragira abantu we ziri nga noono ali wano namulabe ku madaala ga palamenti ng'ayogera ebintu bwe bityo. Honorable Christine Kaya. Abatuwuliriza n'abatulaba ndi musanyufu okubeera wano leero okusookera ddala kansookeyo okukulisaayo mwenna gye twatambulidde era ne neebaza bannakibuga mwenna okwaniriza President Kyagulanyi Robert Ssentamu bwe yabadde ayitamu awo amulaze laavu mwebale nnyo mwebalire ddala naye era sirema kusaasira mwenna abatuusiddwako ebizibu ebya buli ngeri mugume. Nsookera ddala ku statement ya President. Omanyi olumu ekintu bwe kiba kyakagwa owulira nga oba oyagala oteekewo embeera oteekewo statement abantu bakole ki baddemu ku maanyi bawulire nti omukulu ayogedde naye mune olumu ogenda okukwata ate directive y'omukulu ogenda ogikwatakwata mu bwoti ate ng'olaba tekola kubanga churches batukubiriza obutayongera kwaniriza be tutamanyi naye nga church erina department y'abagenyi buli church erina department y'abagenyi era bwe balaba gwe batalabangako bamusanyukira n'okusinga gwe bulijjo gwe badde basanyukira kati mu churches z'aba born agains mulimu ne part section gye baanirizaamu abagenyi bwe bamala obbaaniriza ne bagamba muyimirire babawa obumuli babawa kaadi babawa abamu babawa ne Bibles abalala babategekera n'ekyokulya n'ekyokunywa abalala babawa opapula kwe bawanika prayer requests nti kyozza okusabira wano kati ng'olaba ennyaniriza y'amaanyi nnyo kakati ne wabeerawo abakulembeze abo abali mu department eyo kakati abantu abo era ne babagamba awowozze tokola ki tovaawo ako katebe olumu keeko ke tukuwadde era mu njigiriza tugamba nti bamalaaya ababbi abakozi b'ebibi mwenna mujje gye ndi tubaaniriza gwe jangu n'obwamalaaya bw'omu kyaki gwe jangu n'obutamiivu bw'omu kyaki Yesu ajja kulokolera eno ajja kuwonera eno kakati abantu abo be tuba tuyita be bantu abagenyi mu makyaki kakati ennono eyo simanyi directive ya president bwegenda gitereeza otherwise tubanga abeebuulira fe abaalokoka edda oba fe abakkiriza edda tubanga abeebuulirira era ajjukira bakubuuza buli mwezi mwoyo kigwolokoddeyo kitegeeza olina omupya gw'oleese so ensonga z'ekikula ky'abantu mu mbeera y'okusinza zirabika tezijja kukwatagana na directive ya mukulu yagambye bagobebwe yagaye beetegereze tebabaaniriza gw'otamanyi kini ai yani oyo natuwa example waabwe bwe balawa tategeka bagamba ani oyo kuba bo beemanyi mu kitundu mu kyaki yanizanga bwe nkugambye abantu abo be bantu abatafrequentingira ddala kyaki be bantu bulijjo b'obatolaba nze ndi minister shadow minister mu by'obutonde bw'ensi naye lumu nasooka nensanyuka nga mpulidde president agambye amanda tugaweze temuddamu kugoocha temuddamu kugatunda agafuluma akyoli nasooka nenkyamukamu nenga directive oba egenda kukola naye nentunulamu nenga wait a minute waliwo abantu nemabe yawedda license okwokya amanda kakati njawula ntya agookya nga gagenda kufumba wuwe obanga gagenda kufuluma akyoli ngaawulirawa staffu ki agenda okubeeraawo ng'alaba nti ono kati ali kuga commercial ono ali kuga household so ebintu ebimu ekintu bwe kiba kyakagwawo oyinza okukyamuka naye ekyo kyetugamba nti ebyokwerinda ekyamazima embeera we tuli kiki ekireetera n'abantu baffe bennyini kati livelihood zaabwe mbi abantu tebasobola kubeera peaceful nga waliwo injustices era oli aba alwana alabe ng'afuna eddembe lyeryetaaga for example nabaddeko abeebujenje muwanga mbatumiddeko ng'omuntu omulaba talina kyalina naye akulaga nti gwe bw'onodda wano ku ttaka nja kukuba nga oli alaga
bukomero mu town council omuntu abadde atema enguudo abatema enguudo z'abantu nga bayita makubo g'aba mu ttaka ly'abantu abatali kusasulwa kwonna ng'oli akulaga alina n'akaki n'akabiriiti akugamba sina kye nnina naye wendebera tractor eyongejja njokya akulaga akabiriiti so ebbanga lye lyonna takyasobola kubeera peaceful mu mutima gwe omuntu watukira okuba nga atambula n'akabiriiti waalaga wonna n'akyusa empale n'akabiriiti n'akajja muli n'akazza muno so peace security partly kati mu Uganda nze ku lwange okusinziira bwendaba eva ku injustices eziri mu bantu kuba kati bwetunulaba amataka abo bonna abanyigirizibwa bw'otunuulira bano be babbira ebibanja byabwe bw'otunuulira omuntu ayingira mu restaurant nga tayagala kulya wabula nga azze alowooza nti aba batudde mu restaurant obwongo bonna baba batadde kusuwaaniza mmere ze balya kati nze nja kudduka n'akasawo ke nnaalaba awo kakati tasobola okuva ku makya ekyo kyayiya mu mutima gwe talinaamu peace tosobola kulaba mwana nga yamaze okusoma nga talina mulimo n'ogamba emirembe gigenda kujja ku mutima gw'omuntu so ebyo byebispakulinga kati olaba abantu baagala okulima naye oli agamba kakati ate enkyukakyuka mbudde kakati ngenda kukola ntya abanga kyagala okukola kyagala naye tasobola kubeera peaceful era kyetuva tubagamba nti climate injustice ekyaliwo aba World Bank mutegeere kino climate injustice mwe mwagituleetera bwe mugamba mutuggyeko ssente zino injustice ezisigadde nga ate nammwe mwe mwazireeta ati Honorable Christine Kaya Commander in Chief yatogera ADF bali emabega w'obulumbaganyi bwe tulabyeko omu what injustice are they facing? Injustice yebakolebwako aba ADF okujja batte Katumba Wamala bamwegezeemu batte Kigundu batte n'abalala baagala ki baliko lwaki bakikola lwaki ekintu waliwo ekintu ekibali emabega mu bwongo ekintu ekyokwagala okutwala obukulembeze wano omuntu bayisobola oli nava nagamba nakuvuma nakuboggolera nakola atya weetamwe platform gy'olimu ogambe wayi nze nvudde nkoye ebivumo kati ekyo kyebaliko so abamukufu bwe tuleeta ebintu bya peaceful transfer of power ebyo bye tubeera tulowoozaako tukendeeze ku banyiivu kubanga obunyiivu bw'abantu tetuyinza bugera kuga nti ono bw'anaanyiiga taatega ebbomu nze nnyinza okunyiiga ninjogera bwogaze ku BBS1 nesibaako kirala kyonna kyenkola omulala naanyiiga ye naatega bbomu ewa pasita Kakande omulala ye naanyiiga n'abanga atuusa president mu kweteeka mukuuma abamu ke bayita ak'emberenge so okunyiiga kukyaliwo tuleme kulowooza nti abagenda mu nsiko be baali abanyiivu ennyo actually abanyiivu bagenda beeyongera buli lukya kati ffe ensi ebeeramu abanyiivu tetujagala twagalako ensi ebeeramu ku bantu abasanyufu so embeera eyo erina kugenda etya yeyo gye tulowooza nti kakati aba ADF ate no byonna munnange ffe lwakuba tubawulira bano naye tetukakasa oba kyekituufu tetubikakasa oba bebbo oba si bebbo tetulina kye tumanyi era oli mwalaba aba paalamenti nga amawulire twagawulira ku mukulu w'enanga kali ku mutimbagano kwegambanga engeri gyabyogeramu abyogeranga n'omuntu eyabbye enkoko wali nga biringa ebiri awo kwega tetubitwala serious bw'oba odawutinga gali gwongo tuwa amatuufu if you doubt you present what you think sebo bwe mba nkudawutinga lwano nkakase nti byoyogera byebyo kunkaka kukkiriza kikyo nga siina kikkiriza nga n'obutuufu bwakyo sibulina era kati bannansi kyebali so tubagamba munaye bw'olaba omuntu gw'otamanyi bw'olaba naye be tugamba be baani ye kyeya pasonero si wanu asasulwa emitwalo 12 omwaka kubanga gwe ono muntu wewaffe information gyenjagala okuwa nti lwaki onalowooza odawutinga wano waliwo omusajja yajja ku TV n'omugogezi w'amagye najja mbu banjokeza paasi aba nuupu yalina ono banjokeza paasi ekibiina kya nuupu kyanjokeza paasi netuvuga nti bano balina ke babala
ogenda okugira ng'akomawo mbu bano badde balina ke baŋŋamba okumpaayo ne baŋŋamba nupu yagize soba owulira ono ng'agamba nti ebintu byabali byakwetegereza ebadde information kati ebyajjera okulya gye tewabikkiriza naye oluvanyuma n'okkiriza no abalaba wali the sequence is asooka okumuleeta was Kyagulanyi nagamba ono atugamba amagye gamutulugunyiza the same person abagambye ate n'akyusa the same person ate n'agenda mu magye n'abagamba Kyagulanyi yanjokeza the same person ate n'addayo now therefore is no longer reliable amaaso ku ggwanga he is as serious as those who paraded ababadde tebamanyi nti women emancipation ekyaliyo kyekyo ekibaddewo wano ye definition bwete bwebeera nga oli mukaka mukkiriza abantu ne bateesa wadde tonabakukiriza nga bajja bakutwala kasitamuno yasoose so kyembadde mbagamba nti bwe tutaba na mirembe emirembe n'eddembe mu byenfuna eddembe mu byobulamu eddembe mu property ownership eddembe bwe tutaba na ddembe tetuba na mirembe teri ajja kusirika ng'agenda kufa era buli muntu wogamba naafa waakiri nnwana kati mu mbeera eyo bannayuganda mwebali oba abakongo ba ADF babantu bangi it's a mix up of very many things so tefe tetujja kukkiriza tetusaba okusinzira bwe tulaba peaceful transfer of power singa eba ebaddewo ebyo bijja kendeera abanyiivu bajja kendeera yes amaaso ku ggwanga Honorable Christine Kayana Kimwero omubaka mukyala wa Kiboga district eri Musingo genda maaso wadakiika njagala gaba abakulu bano babiri bamanyi kyebayita situation analysis era kyova olaba nga abanyiivu beeyongera tugezaako babuulira ki ekigenda mu maaso mu bantu kubera tubabeeramu ebbanga ddene kiki otuula n'otunula abantu responses zaabwe lwaki bakyuka bwe bati ne bati munzijukiza oli eyalina omukuumi we n'amugamba nywa akakofi kano empewo nnyingi oli n'amugamba akajja kuŋŋaana okwebaka ate nga nakuleeta kunkuuma nze ekigendererwa njagala oveemu empewo ate gwoŋŋamba kajja kugaana okwebaka kiba kitegeeza solution gye nnina okuleeta awo yakukujjawo kubanga gw'oyagala kwebaka nze ndeete ki nankuuma era n'atuwa example endala ennungi amata gabimba iwamuko kutuzi egake naye it is not the final solution so mulinga abaga tubeeraawo muyiwa mukutuzi tunoonya solution ey'olubeerera kubutujju naye bagamba leero ne gabimba kwegane nebakumakumamu muliro onebe Christine omutujju bw'aba anoonya bukulembeze nga bw'olowooza dini kitegeeza oyo tanoonya bukulembeze kubanga obukulembeze oba okulembera abantu naye gwe method gy'okozesezza yakusaanyawo bantu tubabuulya situation analysis mutegeere gye tuva kakati tugamba either jjamu omuliro oba esepiki afanda agisse situation analysis gyakola jjako esepiki ku muliro oba jjamu omuliro oguzikize yes naye oyiwamu okutuzaawo ate ng'omuliro gutuntumuka era negaddamu tunavadde awo abantu balindidde kati kyekimu kyova olaba corruption etulemye ebigambo byogera ne byogera lwaki tebikola lwaki tebiruma tuganya okutegeera ekiri mu bantu tuganya okutegeera embeera z'abantu solution zetuleeta za kaseera katono bwe kati naye nga solution ennene tuba tuzimanyi ate nga oba tutya zikola oli nagamba nti no kakati abeeruweero mwe mwandibadde mutya ennyo era kyova olaba bwe tulaba nti ebyatuttira bajjajjaffe obungi obwenkanidde awo n'embeera yonna gye mutulabamu kati buli weeruweeru tulanga bakubuuza tuulage ekiraga nti wano wawo abantu bangi tebalina bipapula byafiira mu ntalo olw'okuba twalumwa nnyo ffe tusinga obutayagala biddemu so bwe tulaba nga ebyaleetereza kiri bitandise okweyongera tutandika okweraliikirira ne tutandika okuvaayo ne solutions kino tukoze tutya obutakiddamu so sigamba nti ate ffe tetutya kubanga tulaba kubanga ffe twabonaabona ennyo tulaba obuwangwa tulaba impact negative impact olutalo gye lwalita ku bantu baffe tufula twagala tuveeyo ne solution etatuzza mu kiri ate mwe ne mutatutegeera olaba abantu baffe obusosoze bagamba olimu olusocialism
abantu bafolabo obusozi so nga ate bukyokyo kita sectarianism kati ennaku zino wazzeewo n'embeera ennaku zino nali nina wenziika ne ŋŋamba pasita Bizimungu abadde omunyalwanda atasosola naye singa omanya abantu bwe bakitwala bw'okyogerako kati nga bagamba gwate gw'ososola wazzeewo intimidation eyo bw'oba nga ayogera ku muzeeye ogw'abantu abatali baawano nnyo kisinziira nga bagamba gw'ososola gw'ososola naye nga mu mazima amatuufu olumu oba obuulira abantu tutukwatire wamu ebintu bino Uganda yaffe ffenna kati ennaku zino waliyo definition endala eya absent landlords luli twali tumanyi Abaganda abalina ebyapa ebunyolo ne babula kati ennaku zino oli bw'awulira ekyapa kye batunda tayagala kumanya bakuliko ab'ebibanja nze mukimpe ekigule n'atuuka ku ttaka nga newateeka toilet tewali oyo kika kya absent landlord kubanga naye mu space ekozesebwa tana kati awo n'atandika okukaka abantu okwegula obukadde 4 obukadde 6 ate nga n'obudde abawa butono so kyenjagala okwongera okuttaanya sebo honorable tutegeere level abantu kwe batuuse abantu tubasomoozezza nnyo abantu tubatuusizza ku level gye batakyasobola kulinda ezo solution z'ogamba zibanga kuwumbirira abantu balabye ebbanga lyonna tuwumbiridde tuyiyeeko kutuzzi ku mata ne gakkakkamu katini naye omuliro gukyayaka okubimba kukyagenda mu maaso tulina okugyamu omuliro tujjeko ne seppiki ku kyoto tulyoke tubeere nga tuleta so mbagaliza ekiro ekirungi bannakiboga abatwagala ennyo tubaagaliza obulamu obulungi mukole mukama ajja tuyambirayo nga naffe tweyambye malizanga akulima mukole mukama ajja tuyambirayo kirigeze embeera mbi tekusanyusa Honorable Luttamaguzi njagala kwebaza mukulu mujungwe yibandamani mu kibwe ekibale Kasa Ngombe Gonze Kalagala Father Bossa muwawe mutukula ne mukulu tayi South Sudan n'abalala mwenna ndaba mutulaba bangi nga ngendo kukozesa eddakiika zange kino afande kulaija tukyerabiro kibuzo okinziramu omuvubuka oligo wali nayo wa paasi byakomawa oligwe mwali muzanya naye firimu nti nuupu yamwokeza kozi baali bamuyita mwesige ekyo mwesigwa ekyo sebo mukama wange ojja kukituddamu kuba twatya nnyo okulaba nga gwayogerera amagye kulanka gy'oliko omuvubuka asobola okuleeta n'akuzanyisa firimu tibamwokeza sebo ekyo jigize kakati mbulidde lw'omusana agamba mbu ettaka lyonna lya Katonda kati naffe tugambe nti ente zonna za Katonda nti asanga atwale olwekyo mutagaseko nti asanga atwale agambye mbwe ettaka lyonna lya Katonda naffe tugambe nti ente zonna za Katonda asanga yagirya tuyingire ku mafaamu gamwe nolwekyo ffe twetegereza programu gye mulina naye tewali agenda tutiisatiisa ku ttaka ly'abajjajjaffe bw'ovaayo okwogera oyo atusosola abanyarwanda babadde wano abasinga buno obugulupu obujja obubasiriwaza ebbanga lyonna tewali yali abagobye nammwe abanyankole tukimanyi nti Uganda ekolebwa amawanga ag'enjawulo ebizibu ebiruma abanyankole oba abanyarwanda oba balundi oba baganda ffenna twetaaga services naye kano akabondo kano akajja akanyaguludde eggwanga lyaffe buli we tukwogerako ne keekweka mu banyarwanda batusosolera ffe abanyarwanda simanyi ffe bagundi ogenda n'okanoonya nga tolabana gye kava bulungi n'olwekyo mwe abanyanda twagala kubagamba Museveni si yabaleeta wano mumanye embeera yammwe mubadde wano ebbanga nga tukolagana era tewali yali akusosodde nti oli munyarwanda oba oli munyankole by the way mwe njagala na kubabuulira kuba nze mbadde nnoonyereza ku bwakabaka bwa nkole n'emikwano gyange abamu kubasinga okubonaabona mu ggwanga lino banyankole gwolowooza lwaki Museveni asobola okugamba nti azizaawo obwakabaka obulala bwonna naye abanyankole nga tebalina kabaka waabwe musobola okyogera n'olwekyo ekya tribalism ekyo ffe tukikyambula awo twayitawo dda era baba bagezaako okubateekateekako bino mbusimanyi ffe batusosola buli oyogera obubbi batusosola buli oyogera okunyaga batusosola kati ono omusirikale afande ayogerera amagye agambye mbu crowds mbi kituufu mbi kululwo ffe crowds nnungi gye tuli nakyogeddeko dise oli ndowooza Katumba wamala bamukubira mu crowd mukuba amasasi
no njaki tulaga bibozi byammwe. Katumba Wamale bamukuba amasasi yasooka kubeera mu crowd. Abiriga bwe bakuba amasasi bamukubira mu crowd. N'olwekyo ffe tugamba nti bano balina akatengo batidde kubanga ebiseera byabwe byonna babimaze nga babalimbalimba kubakuumira mu kubatiisatiisa n'olwekyo bwe bakuumira mu intimidation ojja kuba controllinga batiisetiise bagyeko ebyabwe munyagulule muteekewo obufamilies obuli special mbweno family tojoogerako bw'ojoogerako ogenda mu kkomera oba kuttibwa. Twagala kubabuulira n'ensi yaffe gwoba oli wa bitogi bimyufu nga bakuwerekera ne katukwatako iwe Uganda ngera bw'otuulira nze ndaba siri musirikale ono musirikale yaboogerera naye nze ndi mu palamenti kinnuma nnyo okulaba omusirikale w'eggwanga ng'asula nga bw'asula kabe wa poliisi naye nze ndi musirikale wanaaka. N'olwekyo twagala kubazzaamu essuubi bano babadde boogera ebiboozi byabwe Kyagulanyi yatuyisizza bubi ekikulu bafunye akatengo. Njagala kugamba afande gweyogerera amagye mugambe mwami Museveni ateeketeeke peaceful exit. We are Ugandan. This is our country. Uganda has never been a property of individuals. Tukimanyi enkikubulidde mwetebo ono ye mwogezi waabwe gamba mukama wo komanda wo in chief ateeketeeke peaceful exit. Tetugenda bakkiriza kugenda na nsi yaffe Uganda nga bwe mukikoze buli muntu yena muntu awudde yawuddemu olaba muyingirira n'abaami ba Ssaabasajja Kabaka abataka ne mutandika bona abayise okubagulira ettaka. Amanyi goyogeza mangi naye obudde buweddeyo nsaba ogamba abantu naye kakati moderator omuggyeko obuyinza bwe anti leka mmalirize bw'ona ogenda mu State House kati gye mwagala naye nkusabye kadakiika kamu kuba ompadde obudde butono leka mmalirize kati twagala kubajjaamu kasana bwe okiraba twagala kubajjaamu essuubi enensi yammwe Uganda ebiseera bigenda kutuuka mwe basosola ku mirimu mwe abaana baffe abafiira mu nsi ez'Abawarabu mwe abantu bawambyeko ettaka lyammwe olwa groups zino ze twayamba nga zizze wano zinoonya obuddamu ne tuzisenza mu katokolido mumanyi mwe ab'e Nakasongola Luweero Gomba Mubende Kayunga Kiboga eyo yonna bano abasajja gye basazeewo okujja okweddiza ettaka ly'abajjajja baffe naye kino twagala kibagamba kafuuwe okuteeka obwakabaka bwammwe ku ttaka ly'abajjajja baffe wano musobola okutwavuwaza ne mutwala ebyobugagga ne mukumba ne mudduza abaana baffe mukomera ssebo waliwo abaana ba Nuupu abali mu makomera enkya n'eggulo ssebo be tukaaba bw'owuliriza lwekiyita embeera embi ssebo wuliriza sipiika kyagamba ku bantu bange be bagoba ku ttaka bwe baba bakugoba ku ttaka tukimanyi nti gurupu z'abasaatuusi ziri eyo ewammwe zeetaayo era zibatiisatiisa bwe baba bakugoba ku ttaka eno essimu yange eri 07557 69 47 54 0757694754 neyanziza nnyo mukuume obuntu bulamu Uganda yaffe ffenna teriiko bannyini baayo Ssaabasajja Kabaka awangaale submission gola engeri gy'omaliriza